Ekitongole kirwanirira obutonde bw'ensi Kinema kyatemezebwako nga bwe waliwo abantu abasima omusenyu mu lutobazi lw'Erwera mu bumenyi bw'amateeka. Bano baazambalidde ku mugongo nga gwa nswa okugenda ku kyalo Ggwanika ekisangibwa mu ggombolola y'Enkozi mu disitulikiti y'e Mpigi okufuuza abantu bano. Bano basangiddwa Lubona nga basima omusenyu nga n'abamu baazimbayo obuyumba kyokka obwedda buli agwa mu buufu bwa nnema ng'ateekako kakukula tondeka nnyuma. Eno wasangiddwayo emmotoka zi Sinotruck eziwerera ddala 10 nga ziri mu kutikka omusenyu. Obuyumba obusangiddwa mu kifo kino busaanyiziddwawo n'ebintu bye babadde bakozesa ne biboyebwa. Bannannyini Sinotruck eziboyeddwa batubuulidde nti ogwabwe gwa kunoonya musenyu nga tebamanyi birombe biriwo mu bumenyi bw'amateeka. Bannannyini birombe batugamba nti basasula layisensi ne tulina bukakafu bulaga nti basasudde layisensi. Gavumenti etuyambe bwe baba basasudde layisensi bazitimbenga ku mulyango tumanyi n'ekirembe kikoze eki kisasudde kusinga emmotoka zaffe okujja ne tubonaabonera eno. Tweyongeddeyo ku kyalo ka Muwunga ekisangibwa mu muluka gw'Emagezi Kizungu mu tawuni kkanso y'e Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu era okufuuza abasima omusenyu mu bumenyi bw'amateeka. Eno basanzeeyo obwato obuli eyo mu 50 nga nabwo bweyambisibwa mu kusima omusenyu kw'ossa n'ebintu ebirala. Nene abantu abasangiddwayo bakwatiddwa n'abalala ne bateekako njabala. Mu kudduka ebintu byonna babirese emabega omubadde n'emmere gye babadde bafumbye abatuuze ne bagyegabira. Obwato bubaddeko omusenyu bwonna babukuŋŋaanyiza ne babwonoona by'ebintu bye babadde bakozesa ne biwambibwa. Ronald Semanda ssentebe w'ekitundu kino agamba basanga okusomoozebwa okutagambika olw'abantu abajja okusima omusenyu nga tebalina biwandiiko. Omusenyu guno abagusima banene nga ne bovaayo okubaako kyoyogera tebayinza kukiwuliriza. Era ekisinga okunnuma nti kwe kusemberera ekkubo lyaffe lino lye bali mu kukola nga tusuubira okutambulirako obulungi ate era bazzeemu baliwo omuggodde. Ebintu ebiboyeddwa okubadde n'ebimotoka bitwalidde ku woofiisi za nnema ate abakwate bakuumibwa ku poliisi ya Jinja Road mu Kampala. Wali sodo kaguta ayine naye aliwali asima omusenyu nga bwe tusima naye ffe mukitute nga batali bana Uganda baganda bange. Asfa Nanvuma, Agafe York Spark TV.